Essula 17. Era nate Akisoferi n'agamba Abusalomu nti, kannonde nno abasajja 10 mu 12 ngolokoke ngobeere Dawudi ekiro kino. Era n'amutuukako ng'akooye n'emikono gye nga minafu ne mmutiisa, n'abantu bonna abali naye banadduka, era n'akuba kabaka yekka. N'abantu bonna n'abakomyawo gy'oli. Omusajja gw'onoonya kyenkana bonna nga abakomyewo, kale abantu bonna bali ba mirembe. Ekigambo ekyo Abusalomu n'akisiima nnyo n'abakadde ba Isirayiri bonna. Awo Abusalomu n'ayogera nti, mpitira nno ne Kusaayi Omwaluki tuwulire era ye ky'anaayogera. Awo Kusaayi ng'azze eri Abusalomu, Abusalomu n'amugamba nti, Akisoferi ayogedde bw'atyo, tunaakola nga bw'ayogedde, obanga si weewaawo yogera ggwe. Awo Kusaayi n'agamba Abusalomu nti, okuteesa Akisoferi kwaleese omulundi guno si kulungi. Era nate Kusaayi n'ayogera nti, omanyi kitaawo n'abasajja be nga basajja b'amaanyi, era nga baliko obusungu mu myoyo gyabwe, ng'eddubu enyagiddwako abaana baayo ku ttale, era kitaawo musajja mulwanyi, so talisula n'abantu. Laba, kaakano yeekwese mu bunnya oba walala. Awo lunaatuuka bwe wanaabaawo ku bo abamu abanaagwa olubereberye, buli anaawulira anaayogera nti wabaddewo okuttibwa kungi mu bantu abaagoberera Abusalomu. Awo era n'omuzira alina omutima ogulinganga omutima ogw'empologoma aliyongoberera ddala, kubanga Isirayiri yenna bamanyi kitaawo nga musajja w'amaanyi, n'abo abali naye nga basajja bazira. Naye nze nkuwa amagezi okuŋŋaanya gy'oli Isirayiri yenna, okuva ku Ddaani okutuuka e Beeruseba, ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja obungi, naawe mwene otabaale. Awo tulimusanga mu kifo w'alirabikira, naffe tulimugwako ng'omusulo bwe gugwa ku ttaka, naye n'abasajja bonna abali naye tetulisigazaako n'omu. Era nate bw'aliba ng'agenze mu kibuga, kale Isirayiri yenna alireeta emiguwa eri ekibuga ekyo, ne tukiwalulira mu mugga, okutuusa lwe watalirabikayo kayinja n'akamu. Awo Abusalomu n'abasajja ba Isirayiri bonna ne boogera nti, okuteesa kwa Kusaayi Omwaluki kusinze okuteesa kwa Akisoferi, kubanga Mukama yali ataddewo okutta okuteesa okulungi okwa Akisoferi, Mukama alyoke aleeta obubi ku Abusalomu. Awo Kusaayi n'agamba Zadooki ne Abiyasaali bakabona nti, bw'atyo ne bw'atyo Akisoferi bw'awadde amagezi Abusalomu n'abakadde ba Isirayiri, nange muwadde amagezi bwe ntyo ne bwe ntyo. Kale nno mutume mangu mubuulire Dawudi nti, tosula kiro kino ku misomoka egy'omu ddungu, naye tolema kusomoka, kabaka aleme okumalibwawo n'abantu bonna abali naye. Era Yonasaani ne Akimaazi ne babeera ku Enerogeri. Omuzaana n'agendanga n'ababuulira, ne bagenda ne babuulira kabaka Dawudi, kubanga tebandiyinzise kulabika nga bayingira mu kibuga. Naye omulenzi n'abalaba n'abuulira Abusalomu. Ne bagenda bombi mangu ne bajja mu nnyumba ey'omusajja e Bakulimu eyalina oluzzi mu luggya lwe, ne bakka omwo. Omukazi n'addira ekisaanikizo n'akisaanikira ku kamwa k'oluzzi, n'afukako eŋŋaano ensekule, so tewaali kigambo kyamanyibwa. Awo abaddu ba Abusalomu ne bajja eri omukazi mu nnyumba, ne boogera nti, Akimaazi ne Yonasaani bali ludda wa? Omukazi n'abagamba nti, basomose akagga ak'amazzi. Awo bwe baamala okubanoonya ne batayinza kubalaba, ne baddayo e Yerusaalemi. Awo olwatuuka nga bamaze okugenda, ne balinnya ne bava mu luzzi, ne bagenda ne babuulira kabaka Dawudi. Ne bagamba Dawudi nti, mugolokoke musomoke amazzi mangu, kubanga gano ge magezi Akisoferi g'abasalidde. Awo Dawudi n'agolokoka n'abantu bonna abali naye ne basomoka Yoludaani, emmambya bwe yasala, nga tekubuzeeko n'omu ku bo atannasomoka Yoludaani. Awo Akisoferi bwe yalaba nga tebakutte kigambo ky'ateesezza, n'ateeka amatandiiko ku ndogoyi ye, n'agolokoka n'addayo eka mu kibuga kye, n'alongoosa ennyumba ye, ne yeetuga, n'afa, ne bamuziika mu ntaana ya kitaawe. Awo Dawudi n'ajja e Makanayimu. Abusalomu n'asomoka Yoludaani, ye n'abasajja ba Isirayiri bonna wamu naye. Abusalomu n'afuula Amasa omukulu w'eggye mu kifo kya Yowaabu. Era Amasa yali mwana wa musajja erinnya lye Isira
Omuyisirayiri eyayingira eri Abigayiri muwala wa Nakasi muganda wa Zeruyiya nnyina Yowaabu. Awo Isirayiri ne Abusaalomu ne basiisira mu nsi ya Gireyaadi. Awo olwatuuka Dawudi bwe yatuuka e Makanayimu, Sobbi mutabani wa Nakasi ow'e Labba eky'abaana ba Amoni, ne Makiri mutabani wa Amiyeeri ow'e Lodebaali, ne Baluzirayi Omugireyaadi ow'e Logerimu ne baleeta ebitanda n'ebibya n'entamu n'eŋŋano ne sayiri n'obutta n'eŋŋano ensiike n'ebijanjaalo n'empindi n'empokya ensiike n'omubisi gw'enjuki n'omuzigo n'endiga n'amata g'ente amakalu, nga bamuleetera Dawudi n'abantu abali naye okulya, kubanga baayogera nti abantu balumiddwa enjala era bakooye era balumiddwa ennyonta mu ddungu.